society eno yakula ng'erimu ebiti by'abantu bisatu. Bewulire. Kisooka. Number 1. Ku bantu 10 ng'obasimbye awo. Kuliko mu bungi ennyo abantu 5 abagezi. Abantu 10. Bulwa balanga abantu 10. Mugenzi okusaala. Nobala abantu 10. Munange kuliko 5 abagezi. Ng'obugezi obupimira kuki? Aba. Ate no bwotoweerwa. N'aba5 bandibula mu 10. Nofuna mu 2 obwomu. Obwomu. Obonero bwe buno. Number 1. Omuntu omugezi abeera mukulembeze. Mukulembeze wamwe mugezi. Abeera mukulembeze ate yeeyoleka yekka si kweyimbirira. Katonda aba yamuwa amagezi. 1. Omuntu oyo tayinza kuba kizibu mu kizibu. Ekizibu weekiri ogenda okulaba nga ye asala amagezi ga kukivunuka. That person cannot be part of the problem. Era weegendereze. Omutunuulira n'otegeera nti ono mugezi. Abeera waawo ng'akimanyi nze mugezi. Naye abatamanyi. Naye omuntu oyo togenda mukwatira mu kizibu ng'ate ye afuuse ekizibu. Nze nno mbadde mmanyi bw'ogambye nti mu bantu abo omuntu omugezi ye mukulembeze ne ndowooza ali mu maaso atusaaza gw'ogamba. Ayinza obutaba ye. Kakati omuntu ono akabonero ak'okubiri omusiŋŋaana nga alumirwa abalala, atunula n'alumirwa abalala. Era senga buloka evudde ku mmotoka okwo nga bazitwala bazijje ku kyokero, buloka emu neevaako neegwa mu kkubo, abantu bonna bajja giyitako. Omuntu ono ajja kutegeera buloka eno senga obudde bubadde buzibye, omukyala nga bamwesa agenda alumwa bamutwala kuzaala ku kagaali ne bagwa mu buloka eno, wano waliwo obuzibu. He identifies the problem and a solution. Era n'ava ku pikipiki n'agamba ani atadde wano buloka. Sometimes ziba motoka ezo nga yafiiridde ku kkubo, oli naddira oguyinja agizizika eno emabega n'aleka oguyinja mu kkubo. Kati omuntu omugezi alumirwa abalala. Ayimiriza emmotoka yo oba kapiki n'ajja n'akijja. Naye basadde tuyita obuyisa. Abantu tebalwanirawo ng'atudde wano. He gives a solution to the problem. Ye muntu omugezi.